akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya Jeema katandise okukwata empapula z'abeegwanyiza obwa pulezidenti w'ekibiina oluvannyuma lw'ekisanja eky'obukulembeze obubaddeko okuggwako. Mu baakateekayo kusaba kwabwe mu kakiiko kano kuliko abadde omwogezi w'ekibiina ekyo Abdunulu Kyamundu Ssentongo era nga n'abadde pulezidenti w'ekibiina ekyo Asumani Basalirwa naye alaga nti entebe akyagyetaaga. Abdunulu Kyamundu mu kwogera kwe ne bannamawulire agambye nti kimukomezaawo okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze ku luno ekimuleese okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'ekibiina ekyo ayagala emisinde ekibiina kya Jeema kwe kitambulira gyeyongere basobole okutuukiriza ebiruubirirwa byakyo. Agambye nti ekibiina kyabwe kibadde kizze nnyo emabega mu by'obufuzi by'eggwanga lino nga kaakano ky'ekiseera ekibiina kirage eggwanga lino tikisobola n'okukwata obuyinza. Njagala okutegeeza bannayuganda naddala okusingira ddala abawagizi baffe aba Justice Forum Jeema nti neesoboddeyo okubanga nvuganya ku bukulembeze bw'ekibiina kyaffe. Mu kiseera kino Jeema ngibaddemu ebbanga ebisoomoozo lwaki tetuli kye twandibadde mbimanyi neebuliridde nabyo era n'ekyokukola nkimanyi ensonga lwaki njagala okubasaba ofiisi esinga obunene mu kibiina tubeere nga tuteeka mu nkola ebyo tulowooza nti bisobola okutwala ekibiina kyaffe mu maaso. Abamanyi Jeema n'abamanyi Kyamundu mukimanyi. Abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Wakiso baguddewo n'ekigo bwe bazudde amasomero ag'empewo kyokka nga galina ne ssenta z'ebibuuzo ebya UNEB. Okusinziira kwakulira ebyokulondoola ebyenjigiriza n'okunoonyereza ku masomero mu disitulikiti eyo Prime Rita Nanyazi bakizudde nti waliwo amasomero ageefuula nti weegali naye nga tegakyaliwo era minisitule y'ebyenjigiriza n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo ekya UNEB bimanyi nti amasomero ago gye gali era gasomesa ekyobulabe eri ebyenjigiriza n'abaana b'eggwanga. Era ne kitusaba abantu abo abalina amasomero ago agabadde tegakola mirimu gyago oba ge tuyita ghost musooke mujje tukwatagane tuddemu tuzuukuse essomero lyaffe libeere nga liri mu mateeka okusobola okuba nga bw'otuuka okuregistaringa abaana tobalibwa mu ago agabadde geebaka oba agabadde tegakyakola nga tegaliyo. Abazadde baffe abalina abaana nga basomera mu masomero ga private mwekenneenya nnyo abaana bammwe amasomero gye basomera oba gye musomeseza abaana gabeere nga mubabuuza abahedi tikyakulaga ebisaanyizo ebimukkiriza okuregistaringa abaana n'okutuuza abaana mu ssomero eryo tube nga tetufuna buzibu oluvannyuma bwe tutera okufuna nga abazadde batukubira amasimu ng'ebibuuzo by'abaana tebikomyewo. Rita Nanyazi agambye nti basobola kukkiriza amasomero nga gano okubeera mu kitundu kyabwe okuggyako nga geeterezezza mu minisitule y'ebyenjigiriza. Ghost centers ze ziba tezirina bisaanyizo omuntu nannyini essomero asobola okukolerawo obuvuyo bungi. Obuvuyo obwo kwe kuba nti kitwandiise malpractice n'okuba nti okuŋŋaanyizza abaana abatali basomero li bonna n'obatuulizaawo mu linnya lyo kitegeeza era oba otandise okubba ebibuuzo tebabibbakokka wali ku lunaku olusembayo oba otandise kati kaakati ne tubanga twewala nnyo ebizibu ebiva mu mbeera efaanana bw'etyo. Ghosti mukuŋŋaanyiza w'amasomero temumadde mu sisitimu ne mukola obuvuyo ekivaamu kubba bibuuzo era kye tugezaako okwewala nga ffe ng'abazadde twegendereze n'amasomero agatalina bisaanyizo ku registaringa abaana oba kutuuza abaana mu masomero gaabwe beegendereze wawe batwala abaana baabwe baleme kufuna buzibu obunaabaviirako ebibuuzo byabwe obutakomawo. Avunaanyizibwa kulambula amasomero mu disitulikiti y'e Wakiso annyonnyodde bannamawulire nti amasomero agali mu kiti kino ge gamu ku ago ge bazudde nga gavaako ebizibu mu bibuuzo. Kuba n'amasomero nga gali dormant nga tegakyayinawo baana ku ssomero naye nga minisitule erimayo essomero eryo nga likola ate era ne UNEB ekolagana ne minisitule kwaga amasomero agabeera registered geekozesa. Kati essomero okufuuka ghost kwe kuba nti essomero toyina baana mu ssomero naye bw'otuuka mu biseera bya PLE registration nga gye tulimu kati n'okwata amasomero agatalina bisaanyizo ku registaringa abaana mu masomero gaabwe n'obaleeta ne batuulira omweri essomero eritabadde na baana naye gwe n'obakuŋŋaanya ewalala kitegeeza essomero eryo teribadde terikola. Wabaddewo okuwaanyisiganya ebisongovu n'okuyunguka amaziga mu nkambi ya poliisi ey'Ensambya. Poliisi bwereese emmotoka weetiye ne zisuula obuyumba bwonna obutakkirizibwa mu nkambi eno n'ekigendero eky'okugogola enkambi yaabwe. Okuva olunaku eyali ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okwata Kyolalo yawaayo woofiisi eri Major General Geoffrey Tumusiime Kasigazi enkambi za poliisi eziwerako zizigobwamu abantu abeesenza mu bukyamu okuba mwagaanya poliisi okulaakulanya ettaka lyerinako obuyinza. Ebimu ku bintu ebirabiddwako nga bigoyeddwa ebimotoka biweetiye
mulimu ebitanda, entebe, emmeeza n'ebirala, era kisuuse nti bangi ku bantu abadde basula mu nkambi ya poliisi eno be babadde n'akakwate ku baserikale. Omu ku bagobeddwa CBS gwegwikiriza ategeezezza nti ebintu bya banne bingi byonooneddwa okukamala era nga bangi ku babadde basula mu nkambi eno leero baakusula bweru nga binyonyi. Nze ndi mwannyina wa musirikale. Batugambye kale baatugambye saawa nnya mubenga musibye ebintu byammwe ne tugamba tetulina buzibu tujja kubisa. Naye tugeze kula saawa munana nga guledde eyingiddewo. Ababadde tebannasibamu bintu asembyeyo wali oyo ye talina kyajjemu bibale. Era edduuka yabadde kumpi ya supermarket. Kati ffe ababadde bajjemu bye tujjemu birabye bino kuba ebyalani mbadde mbitadde wano ebyalani bibiri ne bibeerawo. Kubanga babadde bayitangamuko ne bagamba saawa ena nsambya akola era nga tukimanyi. Naye olwaleero bazze bamalirivu. Awo wonna nga bw'olengera abantu babadde bangi. Abaana abamu babadde bakyali ku ssomero, abamu bali mu bisulo. Bino bw'oba olina mukwano gwe kuterekerako ku bintu. Naye bw'oba toyina era kati olina kufuna mukwano. Ng'ekereziya Katolika mu Uganda yeeteekerateekera okulamaga okubaawo buli nga 3 omwezi ogw'omukaaga. E Namugongo, ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority kidduukiridde ekereziya n'obukadde 20. Omwaka guno okusinza n'emmisa egenda kulemberwamu essaza ly'Ennebi nga bano beetaaga ensimbi akawumbi kalamba n'obukadde 8 mu kweteekerateekera emikolo gy'omwaka guno, era we twogerera ku nsimbi zino balinawo ebitundu 60 ku buli 100. Aba Uganda Revenue Authority abakiikiriddwa Project Manager Herbert Rusoke ku lwakulira ekitongole kino John Musinguzi Rujoki basinzidde ku kitebe kyabwe Nakawa ne bawaayo ensimbi obukadde 20 era ne basuubiza n'okuwaayo obuyambi obulala obuneetaagisa. Fenge ekitongole kya Uganda Revenue Authority era ddala Abakatoliki twewa omutemwa gwa bukadde 20. Olunaku olwaleero emisa genza okuggwa nga twakunganya obukadde 18 era tusuubira nti nno ffe tugenda maaso n'okuba mu twekuŋŋaanya era omutima gwaffe gwe twewa ogw'obukadde 20 tujja sobola okutuukiriza olunaku olwa 3 nga June tulina bakubaawo. Omusumba w'essaza ly'Ennebi Right Reverend Raphael Ponyi Wokorach asinzidde mu kitambiro kya misa ekisoosewo ne yeebaza bonna abawadde ensimbi era n'asaba ekitongole kino okwegendereza ennyo nga kisolooza omusolo ku lwa gavumenti. You are working here to serve people as tax collectors. It's not an easy job. When you're asking money from the pocket of someone who will take you as a threat, he'll want you to be away from him or her. He will try to hide his face. He will try even to forge his stories. It's not easy. And when you insist, you become even an enemy, maybe number one. They will want to dodge you. It's not easy to make friends to the people from whom you are collecting taxes. Omulamwa gw'okuzza olunaku lw'abajulizi omwaka guno gugamba nti nze n'ab'omu maka gange tujja kuweereza Katonda. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's
no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my